Kakalam Times goli yaragese okwate ng'otuuliza sakuno tugoberera muganda waffe oli ku YouTube channel yaffe eno ng'etugeza kukwate nga tuzuula ensonga nnyingi nnyo embeera bwetyo yongera okwate nga nkusasirako wennaageza kwate ng'oyita mu mbeera oba oliawo nga si nnungi naye kankusabire osobola okwate nga naawe oddamu okukwate ng'ofuuka omuntu oba oliawo oddeyo ku mulimu ng'okyaliwo embeera efaanaganako bwe biti kakati ekiriwo tulina emboozi y'omwana musajja abeera mu bitundu by'e Kayunga eyo yankubiddeko ng'alina obuzibu obw'enjawulo. Mbozi y'omusajja ono ekaabya, mbozi y'omusajja ono yannaku naddala mu mbeera eno gye tulimu atannabategeera kigenda mu maaso kati okuba bayimiriza embeera yonna yonna abamu kubasinga okunyumya ku lutabaalo luno saako n'ebinuubula ebiriwo ku ssaawa zino ku mitima gyabwe y'omu ku bo era ono gwe ngenda okuwa emboozi ye yannaku nnyo kibi nnyo kibi ddala. Abatuuliza aba Radio Simba asibye mutya bannaaye mannya gange nze Sizwe Omudominika nzidde Wabuki Kayunga district wali awo ekiro ekikeesa ku Sande naye nze nga bankubira kuba nali siriwo alindi waka nga bankubira bagamba neibawo embeera sinungi embuuza buzibu ki kati ngenda okutuukawo okugulawo okutuuka ku muzeeyi enkuba yali etonya nnyo kuba enkuba yatonya nnyo ekiro ekyo embeera awo bikutuuka ku muzeeyi mutunulako muzeeyi ng'embeera esinungi togera ku muzeeyi nga muzeeyi Girigori Ssennyonjo nga n'okwogera tayogera ali awo kale amaaso gatunula tegatunula kati ekiro ekyo ne tulowooza tukoze tutya mu budde obwo engeri yonna ntambula yonna awulira ssebo tugezaako okubira poliisi etuyambe etuwe ku buyambi bonna omulwadde ono tusobole tutya okumujja wano oba okumutuusa mu ddwaliro ne tutasobola kufuna busobozi. Yali atawanyizibwa bulwadde ki bwe buno bwe twogerako oba emabega eri omulwadde yalina obulwadde bwe kale baali bamulongoosaako ngeri yaniya n'agulamu ndowooza n'ekifuba ng'ekyo emabega awo kuba aludde ng'ekifuba kye kimuluma obulwadde nga bumuluma kati bwe twakubirako poliisi tusobole okuyambibwa tusobole tuyamba omanyi twekengeramu olw'embeera eno eriwo nti munnaaye tuyinza okugira bwe tutyo ng'oba bwe bulwadde buno buliwo ssaawa mmeka olussaawa tuyingidde essaawa zaalinga 4 z'ekiro kati ne tutasobola kuyambibwa ne batugamba katuddemu tubakubire. Mukubira poliisi yawa banyiga 99 yatukwata ne batugamba tugenda kubira poliisi yammwe ne basaba enamba y'essimu ne bagamba tugenda kubira poliisi yammwe ey'oku kitundu ne bagamba poliisi y'oku kitundu eriwo eri Kitimbwa ne bagamba tugenda katubawe enamba ye y'essimu bo bakukubire bakubuulire ekigenda okuddako. Kyatwalira bbanga ki okukukwata wakuba ku 99 nakuba ku 99 tekyatwala nnyo bbanga ndowooza dakiika wayitawo ndowooza nga oba butikitiki ndowooza nga 3 ne bankwata. Bakuddamu baki mu ngeri y'okwogera ngeri y'okwogera bambuuza wa wooli enamba y'essimu ey'omulwadde ne bambuuza oliraanye poliisi ki oli mu disitulikiti ki ne bambuuza n'ebirala saza gombolola ng'ebyo olira sebo ne mbannyonnyola ne bangamba ogenda kuyambibwa mu budde n'enzijako essimu ne mbeeraawo nga nninda bankubire ne bangamba ogenda kuyambibwa mu budde n'enzijako essimu ne mbeeraawo nga nninda bankubire era mu nnaku 2 mukama wange nga ne poliisi tenankubira ssimu muzeeyi nga mufu kitalo era we njogerera ssaawa eno muzeeyi yawedde dda okuziikibwa saafuna kutaasibwa kwa poliisi nga bwe nali nkisuubira kuba nali nina endowooza eyo nti bwe naba nkubidde poliisi tugenda kutaasibwa mangu ba poliisi eno n'omuntu ono esobole omutwala emwekebeje embeera eyo tetwagifuna ne tusigala kutunula butunuzi. Kati mu kuziika mubaddewo abantu bameka? Tubaddewo era kumpi bakika bwokapokafu abaddewo bakika tewali abantu bonna besambe ng'era bw'omanyi tubaddewo bakika abantu nga 5 7 era ne tweziikira omuntu waffe nga bwe twabadde naye okuva mu bulwadde bwe ne tusobola okumaliriza munnaaye. Kibi nnyo kibi ddala. Era kumira mpeera kunkuumire.